ensonga z'okuwunya n'obutanaaba ze zigenda mu maaso eri abo abantu abawunya obumwa, abawunya obutuuliro ngamba wakati w'amabina, abawunya matu, mu nnyindo. Ekifo kyonna kyonna ekitassa mpewo kisobola okuviirako olusu. Kazibe zino nviiri nga zaakedde okuwunya, oyinza okugamba buli kyewalidde kyonna osobola okukyeza. Kati nno waneeno Arthur Kayima gwe tumanyi obulungi, teekako n'omuyimbi Lyton Namubilu, muganda wa Irene Namubilu, bakoze akatambi nga beemulugunya wabula ate ne bawaako amagezi amatono eri abantu bonna bonna abalina ekizibu ky'okuwunya. Ekintu ky'okuwunya si kipya, omuntu asobola okuwunya, it depends how you smell. Mulimu abawunya ensunga ndoge, mulimu abafuna ensunga bazifunye ku birwadde ebimu. Naddala abantu abawunya akamwa, omuntu ayina amannyo agalimu ebituli tosobola kulemererwa kuwunya akamwa. Omuntu ayina olulimi nga lukyafu ogenda kuwunya akamwa. Omuntu ayina kabootongo owunya akamwa. Teekako n'emmere gye tulya yennyini esobola otuviirako okuwunya. Okuwunya mu nkwawa, okuwunya mu bitundu by'ekyama, okussa obubi, bad breath esobola okuva ku byokulya by'olidde n'ebyokunywa by'onywedde nga biva ku ebyo ebintu ebimu ebiriiriddwa ne bibeera digested ne bitandika okuvamu akawoowo akabi. Wabula ng'ate waneeno ngenda bbawa akatambi ka Arthur Kayima, teekako ne Lyton Namubilu nga beemulugunya kw'eno embeera. Nange ngenda kuba nga njogeraku, wabula nze ngenda okusembayo nga sinnaba baterawo katambi kaneeno. Saagala mukasekeremu, njagala tuyige, njagala ubeere ng'osubscribinga, likinga, commentinga, comment yo nnungi nnyo, teekako erinnya lyo n'ekifo mw'oli, nja kuba nkutumirako. Notification bell eri awo waggulu togyerabira, gwe kikonemu naye ejja kuba etukolera. Katugendeko mu katambi kano katono, yenze Shila Adita. Chuma inaina kagambwako. Omugamba ekirala naye nga tomugambye nti owunya, naye nga tenze nandibadde ndaba nti omuntu bwakugambako nti munne lwakuba nti abamu bakireeta bubi. Sigenda kuveera nkugambe Lyton ochuma mu bantu okitegeera. Ngale kati ngaye batasobola kyogera mu kifo ky'okwemulugunya bajje bagambe nti gundi ne gundi waliwo eyavuddeyo n'agamba nti omuntu gundi ne gundi awunya bamwetisse olimba. Kati bwebaba bakyogeddeko munnange weekebere naye nga abantu bo bawunyira ddala. Abantu bawunya enkwawa, bawunya akatwingiri, bawunya akamwa manji. Ate abantu abasinga balowooza nti nno bw'ogenda mu kinaabiro okunaaba ne weeyiira amazzi oba ne weekuutanisa. Abantu bakozesa sabbuuni abawunyisa, dimi ya ng'ombe, white star okitegeera, owa bbululu gwe twayozesanga engoye gwe banaabisa, tebeesiimuula kutukula. Mulekerawo okuwunya. Abasajja wane watuula amabeete wonna wonna ne wabeera nga wakukula ne wajja ebimere okitegeera. By the way, eno mu nkuubo z'omububina tebasiimulayo bulungi, ekivunu ne kitandika okudevelopingira awo. Kakati nno gwali eyo mu nkubo y'olubina olwo bw'olabayo obutonyeze obweruyeru, kino tukikugamba. Manya nti nno teweerongosa bulungi, era manya nti nno tokala bulungi nga weerongosa emabega ne babama ne bafuluma ekinaabiro, teyeesiimudde bulungi, n'alyoka awunya baneemulekerawo okunyirira abantu. Abasajja ne balyoka bawunya amagi. Kyokka ate abo abasinga okuwunya nga baagala obbanuuna, baagala okuba ndowooza naawe akatambi ako okawuliriza bulungi nnyo n'okategeera bulungi nnyo. Kati nno nze negenda kuba conclusion yange kanjogereko bwe nti ebiseera ebisinga abantu abalina obuzibu bw'okuwunya obumwa mubeere nga mwettanira ebintu ebimu. Waliyo zi wash mouth ennungi igwe mala okusenya ne corrugate obulungi nnyo, okwate tongue cleaner obeere nga oyisa ku lulimi lwo ogyeko ebyo ebikyafu, omala oyumunguza akamwa, osembyeyo mouth clean eyo. Mouth liquid ezo nnungi nnyo mu kutta bacterias, unwanted bacterias okuva mu kamwa. Jjukira buli lwe tulya akamwako n'okabikako, bacterias ezo zigenda tandika okuba nga zifunctioninga, era zisigala nga zifunctioninga whether you keep quiet, whether you sleep, whether you do what, zigenda sigala nga zifunctioninga. Bacterias ezo ziva ku byokulya bye tulidde, teekako n'ebyokunywa bye tunywedde, zisengejja eyo munda ne bivaamu okuba nti owunya oba towunya. Kisinziira n'otya bw'okeepinga hygiene yo, naye ng'ekyamakulu ekisinga kwe kukeepinga hygiene. Ate era bw'oba omanye nti olina ekirwadde ng'ekyo, try as much as you can okulaba nga wejjanjaba, kuba abantu abasinga kibeera kirwadde
kibeera kirwadde ng'ogyeko hygiene kibeera kirwadde so mugezeeko okulaba nga bantu mmwe mwejjanjaba bulungi ate n'okwerongosa mwerongose bulungi jjukira ekintu ekizibu okukuuma nga kiyonjo ke kamwa teekako n'ebitundu by'ekyama however much you clean those areas zigenda sigala nga zikola ki ziwunya kisinziira igwe oweekiriininga emirundi emeka olunaku nze nsiba mbagamba tiweeyonje omukyala weeyonja bulungi kaza ebitundu by'eby'ekyama bulungi nnyo ne tissues kwata akagoyeko bulungi akakalu oddemu okazeewo buli woogende manju making sure you wash that area ate era you dry it obutabeera nga owunya same applies ku kamwa bw'omala okulya senya bw'oba osenya emirundi 3 olunaku osenya ku makya ku ssaawa 7 n'ekiro ng'ogenda kwebaka sembyayo eyo liquid mouth wash yumunguze mu kamwa you sleep ne wooba ozuukuse buzuukusi ne wooba ozuukuse n'otasenya tekirina buzibu kubanga mouth wash eri egenda refresheninga akamwa tekako n'okutta bacteria zonna zonna eziri mu kamwa vidiyo eno nkusaba ogitereke ate era ogirowoozeeko ng'ey'amakulu okomentinge kijja kubanga kituyamba embangala nnyo